Government yafunye obu trillion ziri 3 n'ekitundu gwa IMF eranga abantu bade basonde osanga ukasimbi yako bana bafunye kunaye badayana bwe bakoze akabadi kabo. That's what they do. They create akavuyo kakati ngibabulira you go to hospitals even some beds are empty. Abantu bachafa era kusonge yenyini nyini yana yakoze akabadi kene bande mu government ne bakola akabadi mu 7 nati kusonge yenyini bakitegere kyekugamba nebitanda nti ye mu 7 waba planinga bali ababbi timu yoke tulo okulowooza tuli aba timu yaba fera bali kuserera nange era ni wali mulala abala intelligence tebala anita bala era president birayogera ke emitwalo jana nisodwa kubanga gikolebwako era bigenda kwa bituka ebimugwa bala soko bikolebwa tezali we kiche kitaliwo badena bakola akabadi kaabwe ate ne Museveni yina akola ensobi. The president made a mistake. Why do you ask a permanent secretary? Why did you bypass the ministers and talk to the permanent secretary? Adabuli mutwe bali kati onabata kyabala bawo walo debate kinabadde muko abantu bambuuza ne tali kyagala tubule mu manyi between Achenga na Atwine Diana, who is the minister? Rumbua any person can have a system naye kakati the vice president former vice president Kazibwe is a senior advisor to the president on Health. Where is he? Ayogerawa. Ono mukazi yampabira mu wampabira wa president ayina kutoka mulinga mangada yabadirudawa. All of these people use this. Kakati Diana nga bamulagidde the president ayogera nti bakulagidde what side yali mu yolode obaligenze bonna. But again, erecho obula nkugamba mzaitamali boyogera ku nsonga kuba Diana yayolebwe president yavudde yavayo n'ayogera toza president just takola political statements kusanyusa abantu kiki akolawo mu byobufuzi batugamba you must walk the talk but is talking about corruption na bichi nenga ndatabikola. I can accept on one thing nti ye president becomes a victim. In political science, if you want to win, they become a victim. Nabalagira ne bagana nokola ki no gwa kitundu banasije bebuza nakola wo head is masirolo ensiki yagala okuba ndi not stop there. That's why nagamba li ku Sunday tujja kulya kwogera ku nsonga yokuba Diana ne batula ne bakola akabadi kabwe kafiiriddemu aba naye Diana bwe kyembasasira ku kiri kimu they are going to be hated throughout. Nti gwabadde gwo wakola akabadi n'ogaana ebitanda n'ogaana ki ICU nezibanga lizirabika ko ate nga bazirangirira nakulumu kambabulire temujja kubeera mu buyinza all the time. There is no rise and rise and rise. Even the rise and fall. Even the Soviet Union collapsed at 70. Oda beba Diana kabanga linga mweru nga zali but mzaitamali boyogera ku these things will be investigated. Tumuita kola kabadi ne muti saba songa busaya ku Diana mpaka namu ye nanyi kumulagira yakola woki anti enkubulidde ye yakola woki ngera ne nkola nti confusion je balese erieji tewali kiria National Task Force baba sobola kukyusa omukulu yakuta task force najita yakora Rusoke why Diana itakyusibwa Rusoke signatory ku account yo nabanja kwa descent is Rusoke signatory. So bimina katambala batse musibi katambala get today nzimba size basoso okubba babe nzimba gambe ekintu eki nti kano kalulo kajja ko bwenkoko kumaje otyanga nnyo ekintu ekikwatira abantu ewamu n'otandika okublaminga abantu babatta abantu bajja kuttabo badayana buli alina obusungu byafiddwa ku muntu ekatagamba kundi yafundirwa because who is the responsible for the death? Not this one. Yes, we have two fools. A fool who fails to adhere to Museveni's syrup, Jempita syrup, nganza atambula nakanene. Kakati, naye ate fool oyo, we yagenze mu ddwaliro yasanze ne Diana teri bitanda nawukisa. Satinide gatiriri. Kakati, how are we, because COVID ayita mu phases esatu. Yeah. The first phase we are protected by the president. Never beira. Thinking it is enzike. Second phase bagituddemu abantu prominent people to scare the country to prominent people linya yumu intensive care nti olabe even gwegenda babere prominent you know kufa bakolereko publicity banyigirize kakati now mubye buli wamu naye mwabatakuta mwabatakuta mulimputa kakati what we want today let us prepare for the third phase weveja kuba COVID yaita mu wave zimeka wave zisatu eyokubiri yene etugoyeza tulimu kati nga ebitanda tebiriyo na biki kakati kyembuuza 1
I would have expected Nabbanja as an active prime minister. Omayenda kugambye wali ti bw'otatandikirawo. Politics is perception. Yes. Politics is perception. Kyojja nakyo kyo tukitagirira marketing ebyobufuzi. You cut an image before you join politics. Yeah. Nti Bukenya insulated from Igondi. Bukenya ne bwakisinga omukazi ne bwakola kiti bamuga nti vaako ye Bukenya yoyo. Mbabazi bwakisinga omukazi agwa bwekiri. Lugunda bwakisinga omukazi mbantu agwa. Matembe yeyita munnaddiini. Bw'omusalaba ekifaananyi ng'ava mu ssabo Bukenya ne bumukuba ekifaananyi ng'ava mu ssabo. Kakati nti enkofira siyitambula nayo eri gy'omanyi ng'ogiwumuzza ennaku zino. Kakati nti oyinza okunga nti mirundi tumukutte ekifaananyi ng'ava mu ssabo nti ndakyoolondako mu kereziya. Olwo omwami yansabye ekitabo ky'abasamize. Olondako mu kereziya. Ayinsulate nti mirundi yakubira mu studio akuyoola. I get it marketed myself with that image. Nti tegaba amawulire nga mirundi yakubidde akusitudde mu studio. Nsabawulize kanene ng'agenda ku Nabbanja. Waliwo omwami yansabye ekitabo ky'abasamize. Ne mugamba mbeera nze nawandika ekitabo nti the role of witchcraft in the malicious society. Ojja kimpa nti kasita sisitemu ya gavumenti efe anti abaloko temubayina babbi waliwo akyagala basuma waliwo akyagala naye ffe tubayina kwata ku motoka zange ogisete kandi gambe nti Nabbanja yalibadde yayinspektinze edda ebyatuleetera luli byonna obuzibu she would be visiting with Lushoke oxygen companies. We should look at the allegations and confirmed reports that companies like enekola amabati ey'okumukaaga offered them free oxygen. Is it true or not? Nabano bebadduse okutwala e Nairobi Katonda abalabula singa tufiiriddwamu nga 10 nga gagenda agagabba ssente agako. How can you speak go to another country when you have nabaga nti Muswati ekyamuleetera obuzibu egundi Swaziland yagwamu enjala yalaga mu hoteli na family ye. If there is food, no food in the palace gwogenda mu mugundi. Kakati Nabbanja yalibadde yalambudde dda ba oxygas yalibadde yalambudde dda abo ab'embaala abaatugamba yalibadde balambudde. Is it true? Is it real? Kubanga president bamukwatako ne bamutwala mu factory ekola batteries ne bamulaga radio ezitaliyo. Kakati Nabbanja mu kifo ky'okutwala ndowooza bwe yategedde ti president yataddewo puleya gundi naye nadduka n'agenda Namirembe miliyoni aga 5 wakatula mu ntebe ogaba miliyoni 5 bw'onoomalamu omwaka onoogaba mmeka. President yava abagamba baalekawo bye basaanidde okukola ne bakola bye batasaanidde era tebalina mazima. Anybody now in charge nakoina omuntu okulinga mangada omanyika Diana yakawa akapapula bwati nga nze nabakutte dda ku byuma tibwe tugenda mu press mugundi briefing Museveni ayogere ku mirundi anjogera kati ate bwe tebakimanyi. When you go to Museveni and talk about me ategeera akuyina yabaga mugende mu wabiri kalisani yekubana n'obusajja buno ne bubba biliyoni zange mbwajje kibuli tewabeera yejeneza gwe twayawukana mubye sente zange bwefudde kati omusango okutambulira ku gundi ku nfudu. Waliwo issue kakati nkugamba Lushoke would move throughout oxygen companies with the same on issue yenyini Mzee Tamale. Waliwo issue the issue of ebitanda. Are they now making ebitanda oba Diana yaziniddemu Diana ali entwenchi ne tumwebaze ne mwenda. They are very dangerous fellows. Bebalweta n'obusuma mu family ya Museveni obwana obwo bubi era nkakuba ennaku zino nkakuba bubi tumwebaze ali ku Serena kati nvudde kanga mulaba Mzee Tamale dangerous fellows era obuvubuka obwo bwe bubuzaabuza kugundi mu kwezi kugundi kwoba obuuma obujja mutuusa butwale lukungiri. Mzee Tamale waliwo issue y'okuba nti abantu bavuddeyo nga bakozeerako hubs isobola okwanzikakanya COVID-19 wano omwami yakola COVID experience Professor Ogwanga naye ensonga eyo NDA national challenge okuba nti ekkiriza nti eddaga liweza bweweezi omanyika mbabuulire whatever you are doing ffe twabirabako mmwe bwe yali aweza emyaka 20 mu buyinza bamufera bamubba ssente ne bakola kemeri tiawonya sirimu ne bagenda I was invited to Nairobi ne bakola uhuluka n'asembulinga bayiriya bonna uhuluka eriruddawo eringa yamu kira najja y'omutwe gwe n'engalabi y'eppulo bajja banoonyi Professor mwe bajja banoonyi
kati ono bamuwaga abantu babadde wano ba Professor Salibani nga banamba tete babakizo omusajja wa cancer yebalwana ne bulwanyi mulamuze yamala okuvaayo kati ono gwango kati mulimu abamupiramu ate eriyo no omukazi eriyo no omukazi advisor wa Museveni eryo liriwa eriri dawa yako iko wapi wewe mukazi dawa yako iko wapi wichi Museveni launched dawa yako iko wapi mama dawa yako iko wapi Mzee Tamni ngatuvude ku nsonga ya Anyo sento gwanga kasumula banga bamuwadde publicity olaba ba ready paper ba we mudde but Mzee Tamni Uganda is highly rated Covidex is working nataka kongo na simayiringa Diana simayiringa who kamba buliti abaganda bagamba nti siri alaga mubiri where is the Diana's performance that must be highlighted in ready paper compared to where tewali obo yabuwadde sente ne muddamu ne musoma kakati tumi watizimpo kubanza sijja kafuna zinzambula n'ennyondo yange kamu niya mia isimashi kaniko tagenda kufuna covid sinza mufuna Covidex ogamba covid ne bwemba mufunye sobola genda malwaliro gamwe yave clinic ate ho can't use Covidex gwe batu ngambikwata muti ebyabwe feke Covidex feke bamuwana kuba wali bwaba mubira eriyo no mukazi liriwa president iri alonche ngaliriwa etekala tubadde nalyo ninga banamba tya buli omuba muzikiza buli omuba muzikiza banamba tya watch bazikizibwa watch bantu bazikizibwa bane omuvubi tajja mulambo mu nyanja they are the beneficiaries abaganda batugamba ti omukazi asirize ntamu agikombere mu fumbiro nti bakoza akabadde ne batagula bitanda ne bakola akabadde ne bataleeta oxygen bazibira baddusi bagula bizimbe apartment nga mufudde naye ku luno abantu bajja kuzza balance Mzee Tamni ngatuva ku nsonga eyo minister kumtia Kasajja Javudde na warning abakozi ba government batekino singa bagamba tebali ansimbi za Kasajja simubala yogera omulala Kasajja ne bakati wanu to Kasajja okudde ebunyolo aligendera mu coffee nga bamukwesemo ngoma anti yerazenti is causing trouble government Kasajja de trouble causes here buli kasente ne bakabba yage bakozi ba government babbe ensimbi zinene batakola bulinyi mirime gyabo kuki ku sente zino loans government zezenga efuna yana kuno nabawoni kanti bagendereza if we get evidence from a minister the following day the side director would pounce on them nenga Museveni yagamba abasajja babba sente mugunde muleya nagandi are these idiots still breathing Ugandan air oyo mukazi akulo yabakwata maisi akulo naye alitikibwa wali ojja kusasula you will pay with document for abali wa documenting nti ekisajja ekiresa omunala ku kyalo kitutte abana baki bajja battana kyo bakitte n'ennyumba bagikube gwerinda bulinzi balwale boyogera boto nogamba nti president yalagira akula akwata onatabakwata omutenda bwakuwulira agamba omunafuubera bwani bajjayo omunafuubera bwani mutebera president agasajja gano gasomako ebyekenya Moyi yagamba omanyi Moyi bwe yavaako babatuuma bamoyi orphans babayola gavumenti empya esookera ku gundi kanka kusomera olabe baddayana bwe bagenda okudduka Nkugamba a retiring president must ensure that his successor will protect his security and protection from persecution. He should also be able to ensure his welfare. As the people move closer to a global village, internationalism is also closing in. This means that we are having any generations of rights. What was not considered as human rights violations have become so. The internationalism through new agencies like the ICC is intended to keep leaders in developing countries on their toes. They use those who have retired to shape those taking power. Therefore, a retiring president in choosing a successor must bear this in mind. But when there are two scenarios, where you can choose a successor and where you cannot. Okay. I'm addressing a situation where you can choose a successor. But when you are no longer able to choose a successor, this changes. Okay. Finally, a retiring president must ensure he retains some influence in the body politic of the country. The soft landing has always been retention of the leadership of the party in the case of a ruling party. However, this renders the retiring president to easily
come into a collusion pass with the new president. The situation becomes worse when his party is not the ruling one. It is what is happening in Kenya. Former President Daniel Arap Moi refused to retire and still participates actively in the country's politics, at times taking sides in very controversial government policies. This has helped him to remain relevant. In conclusion, what protects the country from bad leaders and national institutions that can shape a leader's conduct and behavior? The country's institutions should make both the entrance point and the exit doors wide open. Kakati bantibamanyi. Nti why is it that in many countries bosoma katabo kange kano in wandika how akazo politics in these countries nti corruption graduates into akazo. Okay. Bumufuna akazo mulowooza nti mwe mukama mugendo era oyinza okusanga nti rival okulwanira obukulembeze okusikira Museveni tebuli mu bantu bonna bulina we buli.